ebimoloka ebyo ebikadde gavumenti byeyefuna naffe ng'abakulembeze tetulaba ebisaanire bannaffe. So ezo z'ensonga ezisinga zetwagadde then ne tubawa ne update mu nteekateeka ya minisitule y'entambula ebibonerezo bino bye yali yereese ebibonerezo byali bigenda okuwa kamera zino z'oku nguudo gavumenti weetuuse nti bakiyimirizaamu naye tebakijjaamu nekigenda kukomawo nga bakozemu ennongosereza ezimu ku ezo olaba nti etteeka lye baali baleese omusango gwa sipiidi baali bagujje ku 20 nga bagutwala ku 50 bakkiriziganya omusango ogwo bagizeeyo enteekateeka eyo baali bagyeewo ennaku 28 bazisikiriza essaawa 7 ng'omuntu bakuba ekibakola n'onakisasula nga nakyo bagenda kijjaayo kidde mu nnaku 28 then ne sipiidi eyali ereeteddwa mu bibuga ya sipiidi 3 nga teriiko wano oba kapande nga buli wamu olina kuvuga sipiidi 3 eyo nayo bagikolamu ennongosereza nga sipiidi 3 zijja kubeera mu bifo ebyessalira ng'amasinzizo amasomero amalwaliro naye ngaera waliwo akapande akakulaga nti wano ogenda mu zooni ya sipiidi 3 then bwofuluma mu zooni eyo odde ku sipiidi gyoyagala so updates ezo nazo tubadde tuzibawa then n'ekya SBS ekitongole ekyo mukijjukira ekyali ekyabazungu gavumenti kyeyamala ate neyeddiza ng'eyita minisitule by'entambula bagenda kutandika okukebera emoloko wazze so kati kitugwe tubagamba nti gavumenti terinaba kutandika moloka zaffe tusobola tuzidaabiriza kubanga waliwo okusinziira ku ziriwo waliwo ezitasobola kuyita muteekateeka ezo singa bazigenda ne bazikebera nga kisobola kuyita tesobola kufuna sanafuwezo so nitikuwetu n'ebikutu byogeddeko waera bisibuka ku bukyalo twagadde tukiriza nti ewali ensonga fe benyini tubere nga tubyogerako ensonga y'obukyafu eyo tusabye abakulembeze b'amasiteeti bo benyini babeemu obugayavu ki ekikutikisa emmotoka ng'ogiraba teyina mitto tigwani abasaabaze engoye zaabwe ne ziyulikira mu mmoloka zaffe ekyo kyabulyaza amaanyi omusaabaze abeewuwe nentwala eyo nga ekiteeteeyi kye ate agenda okufuluma emmoloka ekiteeteeyi kye kiyulise kisikyabuvunaanyizibwa omusaabaze ava atyewuye waka n'ava mu mmoloka ng'alina ekikugu naye olumu waliwo n'abasaabaze abaleetedde nakyo tulina okikkiriza naye buvunaanyizibwa baffe okubeera nga emmoloka zaffe zifuuyirwa oluvannyuma lw'ebbanga eribeerekwere so obukyafu nabwo tubwogeddeko era busibuka kubisa oba tolina mpisa kitegeeza era ojja kubeera mukyafu tetubagambye twagenda mu kampuni ya kiramoto okukola baasi ezo zisobola kubanga baasi ya kiramoto emu ey'amasanyalaze ebitawonekamu n'obukanyirina kwa takisabisa naye twabasaba bakole emmotoka eziri mu ziwazi baffe nga emmotoka ezo za mitaano 7 ezo bwe tunaazifuna ekisooka twagala kuwuninga lukusiza tuveemu bannakigwanyiza abalowooza abalimbalimba gavumenti ebaasi abatakisi mubagyewo fe bennyini twagala tuwuninga lukusi zaffe naye nga tutaddeko emmotoka ezigwanira ne kabineti obutayongeza tutagongeraku musu bibiri fenga awalimba entambula ekisookera ddala kati tuli mu mbeera ey'okuba nti amafuta matono okusinza ku lutalo oluli Amerika, Iran ne Isirairi amafuta ago okubeera amatono kyaleetera abagatunda okwongeramu ssente eziri wakati wa nusu 2 nusu nga 7 kakati ate bw'oyongeramu nusu 2 kitegeeza era ogenda kubanga era ogenda kwongera olwede ku bbeeyi eyekanani era ogyongeremu ate sente naye ate jjukire nti ate ffe tetukyalina busobozi bwongeza basaabaze lwaki abasaabaze ekisooka tebalina ssente ekirala batundu waliwo n'ekirala abantu kyebatayinza kufumiitiriza eno trade order yazze ffe nga bali byentambula yatukosezza kyekisookera abo abantu
betuwadde tusaabaza abantu abakola bucakalacyakala betuvuga abantu abali mu corporate world tebalinya taxi ekitegeeza nti abantu baffe beesazeeko abantu betuvuga kati batono ate ne betusigaza sente kati tusobola kwongeza bisale mu mbeera eyo kati gavumenti ate bwevaayo n'eyongeza omusolo mafuta etunuulire nti egenda kubeenyereza ffe mu byenfuna n'omusolo gwe tuwa ate gubeere mungi twali gisabye mutima ekirala lwaki tukozesa amafuta ga Uganda kubanga litusuubiriziddwa amafuta ga Uganda gaddini gaafuna kizibu kye kyagalemeza okutakolota bwayo tutandika okubeera nga gano ag'abazungu bagongeza okusinzira nga bakinga byebatwagala waliwo ne sinaariyo endala eyazze nti petrol stations ezisinga amafuta kati tegaliini ate twawulira minisita yennyini nga owa energy ng'agamba nti companies ez'enjawulo zirina sister companies zaaze Kenya ezamazaawo amafuta gaazo kati baddira agaffe wano agaaliyambibwa na Uganda ate ne bagawa bannaabo Kenya kyonna kyo kyabulabu ndowooza nti minisita baali badde afaayo okulaba nga amasundiro g'amafuta gaffe wano galina amafuta agamala kyabulyaza amaanya nze okuva mu paaka nga manyi petrol station gwegenda okunywa amafuta nentuukawo ne bandaga nti tegaliiwo mumanyi abantu bakubisinga amafuta bateekamu bamutwala amala nakufuna oluusi basaabaza twesanze nti abantu baffe bataataaganyizibwa bwatuuka nga amafuta station tegaliiwo abasaabaze abalina bayiro so ekyo nakyo bakinogere olyaddagala sente ezo neziyamba abatakisi babeera ngaokudaamulaba ezisinga badereva bafuddeyo okwejja mu pakasi nemmotoka ezaabo naye oluusi balemererwa okumisolo singa gavumenti nga bweddira ssente neziwa abategesi b'ebivubu neziwa simanyi batikitokers neziwa abantu bewadde ssente naye bwetugisaba nti yali badde ssente zezikyakanetakisi nga si zakulya naye nga zakutaalirira motoka zaabwe ne bakola ne bazizaayo nga nakyo kyali badde kiremesa